The newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, njagala okubalamusako mwenna gye mugenda maaso n'okubeera nga ate muwangalira kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Agakagwawo omubaka Honorable Lutamaguzi Semakula wuuna asimatuse okufiira mu kabenje kabadde luddawa biki ebituusewo ali mu mbeera ki byonna ngenze maaso n'okubeera nga ate mbikuleetera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wuuno naye agenze maaso n'okubeera nga asimatuka oba oliawo okuttibwa biki ebibaddewo munnaye mu kaseera ako kennyini ate byengenze maaso n'okuba nga byonna nkugirayo. Babi Babra Itungo Kyagulanyi mukyala wa Bobi Wine wuuno aweraho okufaafagana n'abo abagenda maaso n'okubeera nga balumbagana bawe His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine okubeera nga ate bamumaze omuswa gamba nti okumusalako omutwe wendigwa waligwa unless musookanze ne mulyoka mukwata ku Kyagulanyi essuubi liya Uganda awo wenyini nzedde ni abatusako ensonga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu video no soko jimpereka like bojiwa like ojabo jiwadde muliro ogukitamuzo tuuka ku buli sekinomu nga bweri enkola yaffe nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nga gwe munuli gwo gusosola ba video za Facebook kompeyo ka subscription ko omalonyi ge kadaawo kaje personalize okasemu all ate mwana watu ogene maaso n'okubeera nga ofunira ddala ate notification ku buli mboozi yonna gye tuteekayo obutereevu ku mukutu guno olunaku olwalero. Njagala nsooka ezigirewo ddala kaneeno omubaka amanyikiddwa nga Honorable Lutamaguzi Semakula ageze maaso n'okubeera nga ate munnange yasimatuka akabenje ono n'agambye today I survived the death in an accident. A lorry knocked the vehicle I was traveling in. Thank you God, I survived. Era okusinziranga ku bifaananyi ebigenda maaso n'okubeera nga birabika Lutamaguzi alaga nti agenze maaso n'okubeera nga oba oliawo asimatuka okufiira mu kabenje enkya y'olunaku olwaleero ekimotoka kiroole bwe kigenze maaso n'okubeera nga kitomera waneeno okuliraana ne driver wagenda maaso n'okubeera nga ate atula bwe bityo bigenze maaso n'okuba ku saidi yawo. Kakati no katusumulule Jerome Hozi Kainerugaba yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga addamu okola tweet ezikangakanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amuyite Bobi Wine era nga avuddeyo n'agamba killing Kabobi is an easy job very easy. He says he likes boxing. I invite him to boxing match. Agamba nti Bobi Wine nga bw'agamba nti mukubi wa bikonde ate munnanga ajjangezeeko alabe bwe muttira mu ring. Bobi Wine agambye challenge accepted. If you beat me, I quit politics, and if I beat you, you quit alcohol. You say when and I will say where. Agambye nti wonkubira bwoti ngenda va mu byobufuzi wabula wenkukubira ojja kuva ku mwenge n'eri ettamiiro era bw'oba oli mwetegefu mbuulira ddi nze nkubuulire wa we tuba twesinkana. Twiti kyesinza okkanga abantu ereese obuzibu ne guno gwaka ng'ekyagenda mu maaso ate oba oliawo n'okubeera nga eyogerwako. Musajja mukulu ono Jerome Hozi Kainerugaba ebibye nkugambye ate sibirungi. Kakati nawo wenyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu First Lady Babi Kyagulanyi wuuna avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate ayogera ku ebyo bibayitamu n'okutiisatiisa bbaawe nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga ate babikola wabula abajjukiza nti okukwata ku Kyagulanyi mulina kusooka kumaliriza nze naye bwe mba nkyali mulamu Bobi temulina we mugenda kumukwatako. Bibi no video eno kanjikuwe bakunyumiriza butya bwe nayingira struggle bankubira ekyana kyange ne ngamba kati obusungu nina okubujjayo bwonna era nze ne Museveni n'abamutembe entafu bonna tujja kufaafagana eriyo abeewera okutwala obulago
buli lunaku bagamba bagala musalako obulago. Abo balimba bajja kutwala bugwe mpozi nga nange obwange babunonyi. Njagala okubakakasa nti wano tulinawo abakyala nga nze abali mu struggle muno kubanga waliwo ebyatuuka ku bantu be baagala ennyo nga balina okubaawo ne babalwanirirako. Kusinzira ku His Excellence the Ghetto Gladiator Bobi Wine yafudde n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti newankubadde bayita mu kaseera ak'okutiisibwatiisibwa n'okusomoozebwa okw'ekika ekyawaggulu ng'agamba nti okuba ntuli bakutuuka oba oliawo ku ddembe lye tulwanirira tulina okukkiriza okubaako ebyo bye tuyitamu ebisoomooza era ng'ebimu mu ebyo mwe muli amakomera kwe kuli okututako bannaffe oba oliawo nange mwennyini okuwaayo obulamu bwange naawe okuwaayo obubwo okusobola okutuuka ku ebyo. Agamba nti bino tebijja tutiisa, tujja kulwana okutuuka nga tututte obuyinza ate nga tununudde bannayuganda awamu. Bigambo bya Bobi Wine. Njagala okubategeeza baganda bange nti gye twagala ogenda waliwo omuwendo gwe tujja okusasulira. Komera, migo, kutulugunyizibwa, kuwaŋŋangusibwa n'ebirala bifaanana bwe bityo. Temubitya. Naye ate gwabitidde toyimirira mu kkubo lyaffe ab'Akamirika. Ensanvu twagala kujjako musanvu. N'olw'ensonga eyo toyimirira mu kkubo lyaffe. Ate namwe mbabuli omuntu yenna ng'olaba ayimirira mu kkubo lyo otomwesiga. Abakyala kakati nno waliwo erisajja erigenze mu maaso n'okubeera ng'ate lidduka emisinde nga lyagala okugwira His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olwaleero wabadde e Kavule. Security negenda maaso n'okubeera nga emusalako. Atamanyikiddwa kigendererwa kiki abadde nakyo nga bw'olaba ka vidiyo yako bwe katambula. Nkusaba okalabe ate ogende maaso n'okubeera nga oba oliyeewo okeetegereza. What is sorry. We have Honorable Flavia and different honorables who are on the neck. Madam Teacher Honorable Betty Namboze owa Mukono Municipality avudde n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti omulembe guno ogwajja n'Omuseveni gwe gukyasinza okutyobola eddembe ly'abakyala n'ogenda maaso n'okubeera nga babayisanga ekyonziira era agamba nti yakubiddwa enfunda eziwera n'agenda maaso n'okubeera nga tusiwako obuvune oba oliawo obwenkanidde awo n'okuba nga kati omugongo gujjudde byuma n'agamba tuwe Kyagulanyi ebimuli bye ng'akyali mulamu kuba tulaze nti abakyala bali crucial nnyo era n'alaga butya Kyagulanyi bwagenda okyusa eggwanga lino n'okuwa abakyala eddembe lyabwe. Basebo ne bannyabo guno omulembe gututulugunyizza. Nze nina amagumba 3 mu mugongo ge sirina. Waliwo byuma. Naye nga bankubira mu parliament. Naye twagala okubuuza ekibuuzo kimwe yawandika ekitabo kiri yagamba nti abakazi baliwo ebbanga nga batulugunyizibwa mu byobufuzi ensi tefaayo. Naye lwaki wabaawo ekiseera ne watandika okubaawo abantu ne bafaayo ne babuuza. Mr. Kyagulanyi weebale nnyo kututeerawo ekiseera nga kati abakyala batulugunyizibwa balina ekibiina ekibawa platform ne boogera ekyakimuseeko. Okusinziira ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator Bobi Wine yavudde n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti omusajja yenna agenda mu maaso n'okukuba omukyala n'amutyobola oyo kiba kisajjasajja era obubaka bwe buti bwe buli. Ne babasobyako ne babakola ebikolobero byonna. Omusajja atayagala ddembe kiba kisajjasajja. Sigamye nti mukyawe naye era sigamye nti sigala naye. Kakati ye Bobi Kyagulanyi mu kwenyumirizaamu mwami gwalina Bobi Wine avuddeyo n'ategeeza nti bwe kuba jackboard mu bulamu jackboard ekyamazima amatuufu eno gye yakuba yagikuba lumu lwa non-stop. Wuliriza ebigambo bye. Nga waliwo kye bayita okuba jackpot mu bulamu ey'okunoonya omwami nagikuba egisesebula ne mmala ne mubaweerezaako namwe mufiiringemu. Mr. President, we truly appreciate your kind of leadership. We admire you and we respect you and we really wish the best for you.
Babi Kyagulanyi Barbara Itunga First Lady one up avudde nagenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti abaami mugende maaso n'okuba nga muweerera abakyala bammwe n'okubeera nga oba oliyawo muba supporting nga basobole okubeerako ekyo kye bagatta naddala ku families zammwe ate tuba twakutambulira awamu n'okukulaakulana wamu n'okukulaakulanya eggwanga lyattu Uganda. Abashiija mutwala abakazi banyu ahamashomero abokureba binamaani bari kubasa kushoma mwikiriza abakazi banyu bazaha mirimo bakore akuba yarete emitwaro ebiri tikiri kuremesa abaana kubona ekyo kujwara. Abashiija mwikiriza abakazi bemerera omu bantu nk'aba bagambe akuba nabo biine obwenje nibabiine ebyokugamba. Nange ne gwe tulwanyisa namwe mulaba ndowooza newe njogerera yeebasa. Ye n'abewuwe bonna kabe musajja kabe mukazi. Kati omulala eyandibadde abawanga backup ali ku Twitter abagamba ayagala kugenda mu ringi na mwami wange kumukuba. Agambye amwagala muli kaine bageza mukuba. Kyetugudde yewala olugendo tulutambuddeko akawanvu tukkirira kati. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbebaza mwebale genda maaso n'okuba nga mutugoberera kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu akkiriza tukwatako emboozi endala mpitirivu nnyo gyese tukyagenda maaso n'okubeera nga tukuleetera Beyond the Newsroom nzeddeni ayagala okulanga naffe simu zaffe weziyo gyagenda maaso n'okuba nga otukubirako tusobole okubeera nga ate business tuzikwasaganya malidadi sanna awo wennyini kambasiibule tusinkane abankuumirewo yayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira nze muzzukulu wa Lwomwa Deni. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.